Okusinziira ku byafulumizibwa ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga Uganda Bureau of Statistics, Uganda erimu abantu obukadde 45 mu emitwalo 9. Ku bano abantu obukadde 10 mu emitwalo 4 by'ebitundu 22 n'obutundutundu 7 ku buli 100 bavubuka abali wakati w'emyaka 18 na 30. Newankubadde omuwendo guno munene, banji tebalina mirimu nga basiba bakuba misota ku byalo. Okukendeeza ekizibu kino, National Media Group etegese omwoleso ogutuumiddwa NTV Youth Fest mu Industrial Area Bugoloobi nga gugendereddwamu okubangula abavubuka mu by'emikono ogwetabiddwamu abavubuka okuva mu bitundu eby'enjawulo. Guno omwezi nga bwe tubadde tulabe lwe lunaku lw'abavubuka, International Youth Day. Kati buli kitongole kirina engeri gye kimaakingamu olunaku olwo, naye kati ffe twagamba nti kati ffe nga aba NTV, ffe nga aba National Media Group kye tusobola okukola. Ntugamba kakati bwe tuleeta aba players bonna, government ne private, biki ebiri mu space eno abavubuka basobole okulaba nti bannange kubanga ennaku zino buli mwagamba nti twetaaga skills. Eno wabadde n'okwolesa ebintu eby'emikono eby'enjawulo nga mu byo mwe mubadde n'ebyo ebyeyambisibwa mu by'obulimi. Stephen Tibijuka nga ye kamisona wa Minisitule y'ebyobulimi ategeezeza abavubuka okweyambisa omukisa guno okulaba nga nabo beenyigira mu by'obulimi. Ate nga tractors tujja kwetaaga abavubuka abazivuga, twetaaga abavubuka abazimaintaininga, ne tumala ne tubasomesa ne bajja ne bakola emirimu egyo. Annyonnyodde nga bwe wakyaliwo obwetaavu obw'abakozi ku mitendera egy'enjawulo mu Minisitule y'ebyobulimi. Abaana ba extension workers abava mu institutions zisomesa obulimi n'obulunzi kati tulinga 12 naye twetaaga abantu abasoba 9. Ismail Mulindwa okuva Minisitule y'ebyenjigiriza ategeezeza nga kati essira bwe balitadde mu kusomesa abaana okwetandikirawo emirimu. Tulina skilling Uganda, tulina competence based ne levels endala nazo tugenda nazo tuzitunulamu, level curriculum, primary curriculum, zibenga omwana ne bw'abanga aviiridde mu senior 3 ajja kugenda abeeko kyasobola okukola ki okwekolera. Bw'obanga osobola okubajja obutebe n'obubajja naye ng'ate obubazze bulungi, omanya nti ojja kufuna ssente. Bakubiriza abavubuka obuteetuulako okufuba okulaba nga baliko kye bakola. Tekikwetagisa kusoma chemistry mungi, kusoma luzungu lungi, okukola enviiri. Wobadde weldinga jangu ofune certificate oberenge tikyo weldinga ate oyongerako omutindo neweeyongerako waggulu ate weeyongerako waggulu ate osobola okusomesa n'abalala. Akulira National Media Susan Nsibirwa ategeezeza nga bwe bagenderedde okwongera obukugu mu bavubuka kossa n'okwezuula mu ebyo bye basobola okwetandikirawo. Oli owa irrigation yansanyusizza nnyo, ebyo si bya mu office. Wokola ekintu kya irrigation nga te kya gaali togenda kukosa mafuta, togenda kukosa masannyalaze, naye ng'ate ffenna abalimi tukyetaaga. Okitegedde? Naye oba NTV yatwadde omukisa guno, ffe tulowooza nti bye tuyize tugenda kuddayo ku ground Bwakabaka bwa Buganda amasaza ag'enjawulo abavubuka tubabangule. Omusomo guno gwakomekkerezebwa olunaku olw'enkya.